Nyini wera wesiwe njagala okwongera emboozi ya mwana muwala amanyidwa nga Namukwaya Hajara nga ge mannya ge agali ku ndagamuntu newankubadde kati yakyusa ne yeetuuma Diana oba eri amutuumibwa maama we era that's why tomulaba mu kisibo oba ng'asiiba. So Spice Diana Lawrence anzijukiza eguba gwe mundu ogusoosa okubanga ojja ku channel no subscribe like and comment musinge ku subscribe na ku like ngate mubuuka bulango mbuleke buzanye obulango bwa seconds 3 kikujjako kyo kale kane kazanya. Anyways yensonga lwaki ngenda kugera ku Spice Diana olumuguddeko munango nako right after 3 days of coming back to Uganda na 3 days of giving herself some rest. Spice Diana avuddeyo n'atunyonnyola ku bintu bingi nnyo. First of all ebintu ebimu byasinze okutenda oba okusimbako essira ge mawulire aga internet yewa ye Tanzania agambye muno internet ye Tanzania edduka speed waggulu nnyo kyovula bamuno abeeri bo okubeera ku YouTube tekibalinaako buzibu kyolaba Tanzania YouTube z'Abatanzania batekayo video mu nnaku 2 nebeera mu milioni 3 milioni 4 omwezi nebeera mu milioni 10 newankubadde kala kisusiza munagamba mu week esooka mu milioni 10 nyawo Spice teri YouTube video gyo tubatekayo mu week nebeera mu milioni 10 wano mu Africa eriko tetunagi breaking wano mu Uganda oshege the blood so oba mu East Africa. So bibadde maanyi nnyo Spice nga agezaako tunyonnyola nga ebyali internet ye eriweekolamu eri ogula GBM ya 10 ate eno tu GBM tujugula 1500 and so on. So bamuno fe wana reviews za 13 nnyo ate tubukola tukekkereza okitegedde. So munnange ngo tugenze maaso n'embeera nga zino eza Spice Diana avuddeyo n'atunyonnyola ku by'ekisiibo n'atugamba ebisiibo temusubira kubanga asiiba because first of all ye nga Spice Diana erinnya lya Hajara si linnya lye era ye si musiraamu ye ayina erinnya ly'ekisiraamu ye Spice Namukwaya Diana okitegedde nnyo wabula si ye Namukwaya Hajara ayina linnya just naye ng'ate ddi musajjakyala mulokole era musabi era so many occasions omulabi ng'agenda mu church. Kankutuuseko Spice Diana ng'ayogera ku nsonga zino bwe tukomawo ndowooza oba tubasiibulirawo bwe tukomawo tugenda kuba tugenda maaso n'amawulire amalala mangi nnyo. Nze Kabaka Smith tovaawo. Well, before I left Uganda, I got a message from Diamond Platinum. Of course, yeah, we shall be expecting you to Tanzania. Ni artist wange kubanga ye CEO wa Wasafi WCB. So netubanga tu communicating paper went to Tanzania. He was out of Tanzania na ye yakomawo ndowooza eddenga naffe tutuuse Tanzania. So he was like atuyise ku kadina ewakawe. Era we went to his home. We had dinner and after party with my team. We had a good time. He had welcoming Gabulunji. He took us around his home. He has a studio at home. I met the producers, Abakolao. I met the Wasafi artists, you know. And then that was our first meeting with Diamond. Then the second meeting was when I had an interview at Wasafi. He was having meetings, and then when I came in, he requested to say hi, like someone you know already, you've met. Then Omlabi Ali in the studio, I'm like, hey, let me say hi to Spice Diana. Then I went to say hi. He paused his meeting that he had for a few minutes. Until I wait for my interview. Stulidde mu kigambo nti mwakoze oluyimba naye ebigambo ebiri mu Kampala bigamba nti Spice Diana yakoze collabo ne Diamond Platinumz. It's okay Dala. I want to tell Ugandans nti bantu balungi nnyo and we expect them to support kyonna kyonna ekibakivudde ew'omuyimbi waabwe, okay? And I've seen them promote so much negativity around the picture and there's nothing good about the picture. Nekirala ekisookera ddala is I didn't go to Tanzania because nabadde ngoba collaborations. Yeah? Ekyomukisa omulungi collaborations zonna ze nkoze Tanzania, these guys look up to my stuff, buli kyenkola. And they are inspired and they love what I do. That's why they reach up to me. Ate nange opportunity yamanyi okulaba ng'omuntu g'okkiririzaamu one of the best abanga akunonyako nga they would love to work with you. The very important thing is not a collaboration with Diamond. I will proudly say it is a Chenjagala from Diamond or Wasafi might not be a collaboration because that's not enough and it might be useless. Because we've seen Ugandan artists sokola collaborations in Nene n'abayimbi aba international and you guys don't promote the music. Mwaburinga nange. I've seen artists wano nga bakola ennyimba n'aba Nigeria. You guys never support the music. Will you guys support my collaboration with Diamond Platinum? Yeah. So that might not be the issue, but nze bingenza okuyiga from Diamond
him giving me time to talk to me, nabako byambulira about music, us having a relationship like friendship, getting to know how he does his stuff, how he got where he is just alone for me. I've done projects with Wasafi. Besides Mbosso Nkose projects, I might not tell you with who, Obani, that is my secret. When it's out, you guys will see it. And you can cause a knife from Wasafi Omalala. But then Jagade Balagantino, just a collaboration to me might not be so useful. Naye in Kolagana Yangi, the best people that you have to learn from is what matters. And so Kutulani Daman, and we talk about music stuff. I get to learn from him is just enough for me, not just a collaboration that you guys like how you think. Yeah. Business-wise, Diamond Platinum mugazi okusinga kuyimba agazi ebintu birungi nnyo. Alina tips yakuwaddeko bapikinzeyo from him. A lot of stuff, like a lot. Sasa wala genda want to the spiciness bakoche yiga, like really, ne management yaneta bakoche yiga. When you get close to some people about singa ko na wano wenini, when you become friends with Chameleon, when you become friends with maybe Bobby Wine or Bebe Cool or who or Juliana, there's something you learn because abantu because they have more experience than you do. So me getting close to Diamond, having like almost a 3 hours talk with him is just enough. There's nothing that shows up the match at season. So I've learned so much. Olabanga muna Uganda ali mu ndongo yaffe kiki tuyinza okuba nga tukola so that we can get airplay mu nsi yaabwe aba Tanzania nga bwe bafuna airplay waffe kuba ennyimba zaffe mu playlist yaffe kisobola okusanga temuli muyimba lwa mu Tanzania yonna lonna. Well, I think it's okay like kusooka kweyagaliza. Kusooka kweyagaliza mwagale ekyammwe twagale ekyaffe. Those guys will learn from us. Let's support each other. Those guys will see so much support from Uganda and bajja kwagala okulaba nti nabo batuyingiramu. When you go down to Tanzania, you will see Chizibunya Sanga no Muyimbi Uganda inaba India Balabatano Bamukaga managing Wabalaga how to do things. But in Tanzania, you look at an artist like Harmonize, I never India Balabasatu Pushinga. Even more. Nabayambako Nabalaga Brichimu. Nolaba Diamond, I know over like 6 artists plus. Bonanga I never supporting her. Chitegeza bobe yagaliza bajja pushinga mu industry kubanga banji ate bali wamu nefe tweyawulamu twekolamu obubinja ate ng'omubinja obujja kutuyamba just tweteka wansi ne media yenyini osanga abantu abamu nga tebali professional nga bakuba artist waabwe tebakola kintu tetukola kintu kiteekeddwa kola. We don't push positivity about our artists, about the good that our artists do. Naye those guys omuyimbi wakola ekirungi kijja bakirungi and they will push it that you get to see. Promotion is bazikola batya nga bapromotinga waka waabwe bapromotinga nnyo through DJs, TVs, one-on-one or social media. Amanyi gabagadiddawo okulaba nga artist waabwe akuba oluyimba within 2 months or 3 weeks nga lulina amaanyi mangi nnyo nnyo okusinga ate ewaffe wano. I think it's okay that those guys tetwerabira nti batusinga obulungi bangi nnyo mu East African countries. Tanzania is the largest, it's the biggest. Banji nyo. Nti we support ebamumunjo singa Uganda. Nekintu ekyokubiri, our internet is very expensive. Tanzania internet eringa yabwerere. Kyobola bantu buli omu ali ku internet, buli omu asobola okuaffordinga data, buli omu aba ne following. Fe wano omuyimbi asinga amaanyi alina 1 million followers on Instagram. Ewawa asinga ali mu million 12. 1 million, I think everyone can have it in Tanzania. Every artist can have a 1 million followers on Instagram, Facebook, na buli wamu. Because our internet is very expensive. Tuina taxi, tuina emisolo. Olulira 1 GB ya sente nyingi compared to theirs. So I think bo internet okubanga eri wansi ya raisi, bo kibayambako pushinga music mu lunaku lumu omuntu nabanga afuna views mpitirivu mu mwezi oba ne video ng'erina emitwala 2.5 million. That's abnormal. So kuffe sisuubira nti waliwo we have like 1 or 2 artists, actually one ayinza okuba nga alina 2 million ku video ye. Yeah, so I think that's one. Nation nagambye nti tetweyagaliza okuteyagaliza bungi mu industry yaffe from around us ng'abayivi, from the media. Nti otunuulira nnyo media ezimu nga bakuba nnyo omuyimbi like they are waiting for only ekintu ekibi kyakoze baleke bamuwandiikeko oba okitegeera. Nekisanyusa nnyo ng'omuyimbi alina kyakoze ekirungi n'omuwandiikako notalina kibi kyakoze omuwandiikeko naye no promoting ekirungi kyakoze ewaabwe kihappeninga nnyo but ewaffe tekiriyo.
abakyala bo bayisibwa batya mu industry yaabwe tulengera Diamond Platinum alina omukyala omupya gwa promotinga Harmonize alina omukyala omupya gwa promotinga how are they treated bendonge banguyirako oba nabo banta through the same struggle nga abasajja endongo yo yemu buli wamu you have to hustle olina hustling okufuna ku tooki lwakuba nti kati bo balina record labels ezikola